era natandika dda okuganyulwa kubanga neewola neesasula ne muddamu ne mumpola era neeyamba okusasula nga ngobera amateeka. Ekyankozesa ekyo nsonga nnyingiko nti ekisooka Ssaabasajja yasiima okulabe ng'ebibiina biddawo ebyensimbi n'ebyobusuubuzi. Ate tusalawo nga kabinet nti ffe ng'abaweereza wamu n'ebitongole by'Obwakabaka tugule emigabo mu ssaako z'Obwakabaka. Era Kyaddondo gye nsula ne ngulamu emigabo. N'Ekyaggwe bwe neetandika nayo gye nva nayo ngulemu emigabo. Naye n'ekirala ekyanguza emigabo okulaba empeereza bw'eri. Ndi musanyufu nti mutambuza ekitongole kino mu nkola y'emirimu ey'omulembe omutebi. Omulembe omutebi enkola yaagwo olina okuba omwerufu, olina okuba omuyiiya, olina okuba omunyiikivu, ate olina okukola n'okwagala. Era nange nayita mu mitendera egyo gyonna ne bansaba kino, ne bansaba kiri, ne bansaba kino, ne bansaba na kiri. Awo nno ne mmanya nti tewali kuttira muntu ku liiso. Okwo kwe kunyweza empeereza n'enkola systems. Era ekyo nkibeebaza. Njagala okubayozaayoza okubalako emyaka 4 nga muweereza. Omanyi mu Uganda mu nsi yonna yesinga okutondawo amakampuni n'ebyobusuubuzi, most entrepreneurial country in the world. Naye ate yesinga okufiisa ebyobusuubuzi n'amakampuni. Matono nnyo agalaba omwaka ogusooka ogw'obuzaale bwagwo. Naye njala okubeebaza n'obayozaayoza nti mu mwezi guno ogwa Kasambula mugenda tuusa olukiiko olw'abannannyini olwokuna. Muyogeyoge nnyo. Okutuuza olukiiko olwokuna n'okutuuza olukiiko buli mwaka, kuba buli mwaka bwe mbasobodde. Olwasooka naliwo omugenyi omukulu, olwokubiri lwansanga bweru, olwakaggwa nalina emirimu gya Ssaabasajja n'ensindikayo omuyambi wange era nampa alipoota. Era alipoota ng'omwanika wa Buganda nzigoberera. Kati otuuza enkiiko za bwannannyini kintu kikulu nnyo nnyo nnyo, kubanga owa alipoota ey'abakulembeze b'ebweru, owa alipoota y'akakiiko akasunsuzi, kikulu nnyo nnyo mu kugumya enkola systems n'okugumya obwerufu. Era njagala bayozaayoza olw'enkola eyo mugibeereko nnyo era muginywerereko. Njagala ekuddamu okwongera obayozaayoza okukula. Bwe twatandika nzijukira bulungi twalina miliyoni nga 10 mu ziizo myaka 4 egiyise. Okubanga katuwola obuwumbi 4, okubanga tutereze kumpi akawumbi 1.5 mu kufiisa, okubanga kati n'abantu batutereza ensimbi nga batwesiga obukadde 600 mu kittavu. Awo nno enteekateeka yammwe, enkola yammwe neyo gye mutambuzamu emirimu tugyenyumirizaamu nnyo. Ya mulembe mutebi, ya mulembe omupya, era awo temuvaawo. Njagala okweyama ku Obwakabaka. Ssaabasajja bwe yasiima tukole tuzzeewo ebibiina ebya buli ngeri ebyensimbi n'ebyobusuubuzi, Obwakabaka bwasitukiramu nnyo okulaba nga buwagira enteekateeka eno, era budde nga bugiwagira. Era omwaka guno ogw'ebyensimbi ogutandika, Katikkiro waba alambula abantu mu Mwanyi Terimba agenda kulambula nnyo ebibiina. Era abuuza nja kulaba ab'ebibiina oba kya PEWOSA oba bino ebibiina ebiri wansi oba ebibiina ebyobusuubuzi, kubanga Ssaabasajja yasiima tutambulire awo. Era tulowooza nti bw'otunuulira Ssemasonga 5 ze tuyina, toyinza kunyweza namulondo na kugitaasa nga toyina kuyingiza. Toyinza kubaawo nga ggwe oyagala okukuuma ettaka ly'otayina
obanga ettaka lyoyina nga ku ttaka lya Ssaabasajja nga totereza busenze kubanga tolina ki nsimbi kuba Ssemasonga ey'okusatu. Toyinza kubanga okola nnyo butaweera kukyusa mbeerayo Ssemasonga ey'okuna nga tokola ki tokola tofissa totereka ate tosiga. Ate ebibiina bino bireeta nnyo obumu. Olaba muzze muli kakiiko bwe tugenda mu lukiiko lwa bonna tuba tukubaganya ebirowoozo tuba tufunamu okuyigirizibwa ate omanya ne munno oweno munyo oweeri nekikuyamba okugaziya abantu b'omanyi mu bulamu naye ne mukola emirimu ekintu ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe nga tutambula mu nsi eno. Kale njagala okuwa obweyamo nze ng'omuntu memba nja kwongeramu era luli nali nagala okukola ensimbi senkulu nangamba yongerayo kuzokufissa tunaku tukwongereko kuzoyagala nange nemugandi kale kanzireete era nemumpola zinali njagala nezisasula zona zisasula mu bbanga lyamangu okusigala mwali mwagala naye nekinsanyusa nnyo kubanga embeera yatambula bulungi nga tebakutidde ku liiso kubanga oli muwanika gwe bajja kuyisiza eno mu kadirisa. Era tubawo obweyamo ng'Obwakabaka tubateekawo ekitongole kye bayita Buganda Cooperatives Development Agency Bukoda okuwagira ebibiina nga kino ekya CBS PEWOSA Kyaddondo okulaba nga tubafunira emikago mubangulwe mu bintu ebimu ebirala munyweze enkola systems naye ate n'Obwakabaka bulina ekitabo kyateekawo okuwola sako ezirina akakwate ku Bwakabaka era mbalindidde sente omunaamalawo ezammwe ze muyina nga mukyalina bammemba tujja bawula ku sente ensaamusaamu mwongere mugaziye empeereza eri abantu baffe. Ffe tusuubira nti teri muntu ajja kwenyigira mu mbeera nnungi mu nkulaakulana nga takoze kubako kyayingiza nga tafissizza nga taterese ng'afissizza nga teyeewoze kugaziya mirimu gye kusiga kubanga buli wewula ng'omaze okutereka ogaziwa. Era njagala okukubiriza abantu bonna abali mu Kyaddondo bannange ne bw'obanga oli mu Sizebulu naye ng'oba Kyaddondo era enteekateeka weeri nkusaba ogule emigabo ogulire n'abaana b'emigabo ogulire n'abantu b'emigabo kubanga sako zino zitambulizibwa ku mutindo ne ku mitendera ne ku mateeka gavumenti yateekawo ate nazo ne zirondoolwa ne gavumenti ya Kabaka okulaba nga zongeramu amaanyi mu mirimu gyayo. Kale basaba mugule emigabo bwe kumanya ebigenda mu maaso oyinza okujjanga gwe bayise okulaba ebintu ebitambula jangu mu lukiiko lwa bonna olw'abannannyini nga 22 Kasambula ogulabe engeri gye batambuza ebintu olw'ebyo bye bayanjudde abantu abatandika ne milioni 15 kaakati okukali 15 kati balina obuwumbi 4 abatandika n'abafisiza abatereka nga balina obukadde bwali oba nga 3 kati balina akawumbi kamu n'ekitundu olabira ddala nti no waliwo okugenda mu maaso. Mweyinire Ekyaddondo sako tusobole okufissa tusobole okutereka kubanga bw'otafissa n'otereka bw'otereka akakadde awo osobola okwewola obukadde 3 olaba bw'ogaziwa n'osobola okukola emirimu gyo n'osiga n'okula bw'oba luterese tosobola. Mbebazizza nnyo obuyiiya bwadde bw'amaanyi muli mulembe omutebi obuyiiya weebuli kubanga mwateekawo kabbo ka muwala eri abo abawalitira sente za kittavu n'abo abongera okutereka ate okukola ennyo weekuli kubanga nze bwe nasaba looni yange nagifunira mu nnaku ezasukka 2 olaba nti waliwo okukola ennyo naye n'okwagala okulaba abantu balina obwagazi obw'amaanyi ate n'okukola obutaweera kubanga tuliya kati mwagala tufuuke 1000 tufuuke 1,000 tugazize ddala mu nteekateeka yaffe naye obwerufu bwetandikiddeko bwobwerekera ddala bulungi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi muli ku mulamu omutuufu muli mu kwolesebwa ogenda Buganda ku ntikko temujja okwo mwebale kuwulira nakuddamu
omulambo gwa Ssaabasajja Kabaka mu bikolwa. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.